Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Olunaku olwaleero nzizo bakolera alipoota enjawulo. Alipoota eno nga ekwatagana ku nsonga ze tubadde tunoonyereza. Nyina abantu abazze bampa ebirowoozo birungi ng'era media enaakulaakulana entambulira ku birowoozo by'abantu okola bintu by'abantu. Ekyokubiri ng'oggyeko ekyokuba ntambulira ku birowoozo by'abantu nange nyina bye nazuula bye nzizo bbawa mu alipoota eno. Nze ng'omukuŋŋaanya omukugu ate era omutesiteeso era omwanjuzi omukulu w'omukutu gwa Media Choice Television. Mbabuulira engeri eti mwaŋŋaana okujja nga nkaalamuka nange bwe ŋŋenda eyo gye nnoonyereza mbaako ebinyiiza naye nayiga okubimira ntambule n'ebyo ebyawamu ebitali bya kuyomba. Kati alipoota gye nzizo bbawo olwaleero twatandika okunoonyereza ku ki ekiruma Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Olunaku lwe mulimanya ekinsindiikiriza okukola puroguramu zino namwe mujja kikakasa nti omukyali kigwanidde okukikola naye nkireeta mpola mpola bw'okikubawo olumu abamu tekijja bulungi abamu bongerezaako n'ebirala ne bakujajinga mangu abategedde biri mabega. Mbaako byenteekawo mu kusooka ne nzija nga mbasunirako katono okusobola okutambulira awamu. Kinsanyudde nnyo nti abasinga kati okutugoberera mutambulira wamu nange. Newankubadde mulimu bino na bino olwendeese ekitakusanyudde si buli kyendeeta nti kijja kukusanyula naye guma owulireko ne ku kiri osobole okukyeyambisa ku minzaani yo olabe kyekituufu. Si biseera bya kusala misango nze teekawo okunoonyereza. Kye twali tunoonyereza ekituufu abantu bazze boogera ki ekiruma Kabaka nga bagamba abamu baateekawo emboozi Kabaka baamuwa obutwa era agenda kufa era obutwa bumutta mpola mpola ajja kumala afe. Ekyo kimu siwakanya kuba nti Kabaka baamuwa obutwa ate sina bujulizi ku kyo nti baabumuwa. So n'olw'ensonga eyo nteekawo okunoonyereza abagezigezi oba abagezi ddala mwe mutukole ebyokusalawo. Abalala ne bagamba naddala ab'ebitiibwa abali Mengo ne batugamba nti Kabaka mulwadde ngero omuntu bw'abeera omukosefu kuba naye muntu ne batugamba nti no waliwo alaje. Nabuuzaako mabega kwaji nadduli nabaako kyambuulira puroguramu Kabaka wali nga yakalwala ku kya okukyusa ensigo siriyo siri musawo ekyo nakyo sikiwaako bujulizi. Ne wabeerawo ekigambo ekifuluma nga abamu bagamba nti Kabaka wa Buganda ekimuluma nnono. Ennono kyeki bwe butassa kitiibwa mu bya buwangwa bye nti kati kyekimulondoola okubeera nti nno afuna outcomes ebyo ebisobye mu Buganda kuba ye Kabaka waffe ow'oku ntikko yakulembera ffe waggulu abakopi ffe gwe tulanga oggyeko abataka b'obusolya bo baŋŋamba aye abamuzukulu waabo naye ffe aba wansi oyo ye waffe. Mu nsi y'okunyigiriza yekka gwe tutunuulidde kuba waliwo abatunyigiriza ne batutuusa n'okulowooza mu ngeri endala. Ekyokubiri nze nagenda okukitunuulira ng'okunenya abantu bonna n'onenya Ekkalamojja n'onenya Ebunyolo n'onenya Embaale n'onenya ki tekigasa nga naawe ewuwo bw'otyo bw'oli. Nenjagala nti singa twekwata nga ffe ababeera wano mu Central Uganda naddala mu Buganda ne tutereeza ebyaffe kijja tuyamba nnyo okunenya abalala nti ebyabwe tebitambudde nga n'ebyaffe bitambula. Osobola otya okunenya neyiba ku mwana we atalina mpisa ng'owuwo yakulembera ekikoosi ky'abatalina mpisa. So nagamba katutandike mpola mpola n'eggwanga eryawamu liritereera nga naffe tukoze eki nga tuteredde. Tosobola kutereeza nga Senkulu omukamawo ow'oku ntikko ng'ate ye mu mbeera gy'alimu abantu boogera ne babulwa ansa. Kakati ne ŋŋamba ku ttaka lya Buganda kuno kwensinzira okubaweereza kwe kusibuka ennono kwe kusibuka ensibuko y'ebintu ebisinga obulungi ze bye nalinda byeko n'agange bwe mba waliyo ebirungi bye sirabanga kebyo sibirabanga so nsobola kuwaana kye nalinda bye wano mu ggwanga Uganda ebintu ebirungi weebiri ate nga bisibukamu oyo yennyini. Kakati bwe nanoonyereza ne ŋŋamba bantu ki ab'enkizo abakwatibwako ku kigambo nnono abakwatibwako ku byobuwangwa ababitegeera ne ŋŋamba abantu bano batuukirikika era osobola okwogera nabo. Omuntu eyali asembayo gwe nalirowoozeza nti nno yali tatuukirika yali Kabaka Omulangira Kateebe nga ndowooza nti engeri gyali Kabaka w'emyoyo tasobola kukuwa lukusa. Mazima ddala namusanga bye nasanga ebimu tebyegombesa ebisinga obungi ebitundu 97 ku 100 tebyegombesa ebitundu 3 ku 100 n'ali bwegombye ate nga byo bya buzaali nti yazaalibwa n'amaanyi ag'enjawulo. Goga mulimu kuba nze kankako w'ekinyomo osobola kubeera n'esikira bwa Kateebe ekyo kyamuweebwa nakisangawo eyakimuwa ndowooza yenna nnyini kuteekateeka nsi eno gwe simanyi. Olunaku olwaleero ndeesa alipoota ku biki ebipya byenzudde. Ekyokubiri nziza okubeebaza
amakula kulwaba abawa Kabaka Kateebe amakula. Ekyokusatu nziza okubabuulira bye nalaba ne bwe nabiraba mbakubire n'omulanga omulala. Bakubire n'omulanga omulala ku kintu ekirala kye mutamanyi. Kaakati era ntera okutandika n'akagambo kano newankubadde kalituuka ne kabatama. Nkoowoola abantu bokka abalina amagezi agasengejja. Abo bokka abaagala okutegeera eggwanga lyabwe gye liraga n'abakimanyi nti nno omusajja oyo talimba. Sirina kye ngenda kuteekamu kya bulimba. Oli waddembe okunkookera naye nze kye nkola nkimanyi. Nkoowoola abantu abakulu ab'ensibo, ab'enkiso, abalimu empeke okuwuliriza ebigambo byange bulungi kuba nabiraba n'amaaso gange ebimu saabitegeera naye mmwe mujja okunnyamba mu bitapute tusobole okufunamu ekirungi ekimu oba ebirungi ebingi. Kaakati olutambi luno nsinzidde wano mu Buganda we nsinzira okubaweereza okwebaza buli muntu ssekinnoomu omukopi omulangira Omuganda n'atali ow'e Bulaaya n'ali ku butaka eyawulira omulanga n'eyalaba n'ebifaananyi by'omulangira w'ennono Kabaka w'emisambwa emizimu n'ennono Kabaka w'obwakabaka bwa Buganda bwe bafuga awamu ne Kabaka Mutebi Ronald Frederick Kimera Muwenda Mutebi ow'okubiri ono nga ye Juma atudde mu kitiibwa ky'owa Juma Kateebe oba kiri Juma Kateebe bagezaako okumpabula naye mumutegedde gwe ŋŋamba Kateebe oba Katebe omulangira oyo bafuga obwakabaka abalaba vidiyo abantu mwankolerayo contribution ekisooka mwalaba engatto ya Kabaka wammwe ne mungulirayo ku ngatto mwalaba entambula ya Kabaka wammwe ne mungulira amakanzu temwagagulira nze ab'ebitiibwa nga sinakuba mulanga eno gye nalimu naluli yange saatoola kuyamulangira mwebale nnyo abamugulira amakanzu. Ngenda kutwala akatundu kano akasooka nga mbalaga amakula agatandikirwako ge mwampa bwe nakuba omulanga kali naabe omutima omubi kino kijja baluma kino kijja baluma emitima emibi bwe nakuba omulanga nga nze ngenze okwogerako ne Kabaka Kateebe yampa omukisa ebundeke eyo mu busiro mu masiro ga Tebandeke Tebandeke Ssekabaka we18 obwakabaka bwa Buganda aliko wa kifundikwa kya 36 kati 18 mndoza mulaba gye nabazza nga mbaleeta mubiriwo. Kaakati bwe mwamulaba ne mulabanga bambi embeera ye y'obulamu ng'omuntu kuba naye aba muntu yasuulibwa teyafiibwako naye akyasobola okukola emirimu mwaŋŋamba kamumukwatireko mu mbeera y'omuntu ne kumulanga gwe nakuba mwatuwa amakanzu mwebale mwatuwaayo ku ngatto mwebale abamu mwaŋŋamba nti naye musubi eyo gye wagenda n'ogwa gye baasamaanyi gyagendayo kine mungulira gambuutusi nazitwala mwatuwa amakula n'ebyo ebyansabibwa kakati waliwo abankubiranga mwemanyi bulungi nnyo nga mumbuuza ne mbatunuza ate mu nsonga y'obuwangwa omulangira Kateebe Kabaka omukuba bafuga obwakabaka ababiri ayina ebintu eby'enkizo byambuulira ekisooka mbaleetera obubaka okuva ewa Kabaka saafuuse mwogezi we wabula nkola program okubabuulira exactly through my eyes and the lens of that camera bye tuba twalaba ne kamera enalaba n'amaaso bye ndisectinga ne obwongo bwange ne bubitegeera ate byezijja ne mbabuulira bwe nasisinkana omulangira Kateebe taŋŋambangako tigenda onsabira obuyambi ndayira nga ndi wano tanzizangako ku mabbali nakirabanga omuganda kwe kujja okubagamba era bwe yayogerwa kimubuuzizza kye nali mubuuzizza mbabuulira bwe namala ne mulaba kuba nabanyumiza engeri gye namusisinkanamu Kabaka mulamba yajja boode emukubye mu paati wano sijja kugendayo nnyo eyo kubanga bijja tulemesa ate ekyakaakati naye mumpe obudde mumpulirize bwe nabiraba ebyo nenzija ne nga kino si kirungi saafaayo nnyo ku byemabega saafaayo ku biriwo nalaba kiriwo nenkibagamba ate kiriwo kibaako ensibuko ffe n'abantu abakulu gye tukola ki gye tumanya omuntu atambulira ku booda ye abatayagala mmotoka omuntu Kabaka atambulira mu nfufu ye abatayagala bano be baggulira be batwisaako wano entakera Kampala ababeerayo mu mukimanyi obugombe bwabafuukira obugombe omwana wa gundi ne bamuyisaawo kikojja wa gundi ne bamuyisaawo jjajja wa gundi ne bamuyisaawo
kale Kabaka omulamba atambulira ku boda waba agivaako yekuba nfuufu engato gye nabalaga eyo nagibba bubbi nagikwata bukwasi mu bubbi kuba nagitunulira n'enkwasa nange nakagendeete kamera era namwetondera oluvannyuma taŋŋambangako nti genda onsabira obuyambi wabula bwe nalaba embeera nammwe ne mugiraba kaakati ebigambo ebitono byeyaŋŋamba mu ebyo namubuuza ekibuzo ebwa naye gwe tonyiiga ku mbeera ku bintu bino bye bakuyisizaamu gwe tonyiiga naŋŋamba ye talina lukusa lunyiiga nambuuza nti nyiige nyiigiraani nyiigire Kabaka bwe tukulembera n'abaako ebintu byaŋŋamba lwe mumpa amakula yayongera okubaako ebintu byaŋŋamba bye ŋŋenda obbagamba olwaleero ebyo nno nga mbooza ebeera ya buntu naye ne mu vidiyo eri eyasooka nga bwe mwamulaba yali talina smartphone kulaba biki bye nayogera naye abamumanyi bamugamba twalabye akatambi twakalabye be bamubuulira n'ebyo bye nali mwogeddeko ebitali ye bye yayogera kuba najja nenkola programu okubalaga biri ye byatalaba ye byaba yayogera ababimanyi n'abakube naŋŋamba nambuuza gwe lwaki tonyiigako kuba batugamba amaanyi golina naŋŋamba munnange bwe nnyiiga kino kyekibaawo nankinyumiza bwe kibaawo naye gwe kukkaanya naye nti tonyiiganga kuba yambuulira ne lwe yasooka okunyiigamu akataali kanene akatini ekyabaawo nze nno nateebereza ti ku nfaana ya Ssaabasajja Kabaka mwali baamu obunyiivu bw'oyo ow'emyoyo era bye bigambo ebimu bye nali musima kakati kantwaleyo eddakiika ntono nga mbeebaza okubalaga amakula ge twatwala gasooka ge ŋŋenda okubalaga ge amakula agalagika mu kamera naye waliwo ebintu eby'enkizo ebyantumibwa Kabaka Kateebe mukyo mu kugenderera okumugamba nti naye lwaki tokumira munne Ekyooto bwebanga nnono newabaawo ekikolebwa bannaye mbadde simanyi nti ebintu by'obuwangwa bya bbeeyi yantumanga kino nantuma kiri ebintu ebyo nenfuba okulaba nga ebyo bye munaalaba oba ne bye mutaalabe waliwo bye mutaalabe nga byo ku mulamwa gwabo abankubira essimu n'enjogera nammwe mwategeera nti ebyo bye birina okuba nga bikolebwa twasanyuka nnyo mu mbeera eyo kambabuulireko gembalaga gegamu ku makula mwebale nnyo awatali kumenya linnya Ssekinnoomu nja kutuula wansi nga maliriza vidiyo eno oyo yonna eyampa amakula ng'ayagala okwogerwa nti nze gundi nsaba omutereka akameseji naye waliwo abaŋŋamba nze tonjogera kaakati nja kuteekateeka olukalala lwabo era nga mwebale nnyo kati ebimu ku by'enkizo ebyali mu nkizo bye yantuma natambula okubinoonya mazima mbakakasa nabitwala era byonna nga bwe yabiŋŋamba kuba nali sibimanyi naye ng'omuntu bwankubira nti bannaye nze muyambye ti amugamba muyambe kino kuba yakiŋŋambye bw'ati naye sirina busobozi bwakyo byonna nabituusa eby'obuntu ng'amakula ga Kabaka byenja okubalagako mwe muli bino bye ŋŋenda okubalaga nga mbeebaza ne sekwebaza yina mwebalire ddala ekirala ekitugattira awamu zaali nku mwebale nnyo abeewaayo mulimu babiri abannimba ne munimbisa mulimu babiri abannimbisa enku naye ekyo saagala nnyo kikola kigendamu naye ekyo kibuukeko naye mwebale nnyo mu vidiyo bwe mmaliriza okubalaga amakula ate ngenda kubaako kembabuulira kambalageko ebyo ebitonotono ate tubeere nga tutandika era kakada akapaati akatandika kakwebaza wamanyi kyattabbaawo lwaki munnaffe tewayogera akayimba kano kali mu Luganda saba n'abeeyo mu Kawulire ab'Ebutambala n'ab'Eggomba kiki ekyagwawo ekitamanywa bino ebizibu okujja ne bibimba ne wabula wanyega kiki naye ze kati si Kyebaka nsiiba mu maziga ku bigambo by'empulira ne byendaba ate sinze kansaba mbagambe Buganda bwonna buli mu kizikiza yazza musango kigoba mulanga ono nkaabya amaziga obutakoma bwe guba gwa Nakuma mwandi tugambye ne tusonda ssente okugulibwa mmwe be kikwatako nsaba mutuyambe tuleme okuwoloma nga twejjusa tugenda kuswala ne mu mawanga
batwogereko nga batasoma golodi gwe tulina ne tumufeebya laba bwe tumufugise kasasiro ebyomunju muno ebyomunyumba bibuuzaani ebyomunju tebitottolwa Kasujjulubinga nsaba otugambe munnaffe osirise nnyo toyogera okuba kusonda ssente tumuwonye mwe mugamba abaganda tumusondere bibuuzaani gunsinze emizimu kko n'emisambwa ne Katonda mukame yabakola obudde buzibye kye batannalaba mwe abakulu b'ebikamba kakasa mujja kubuuzibwa ebibuuzo bingi ng'ettala limaze okuzikira okuvaayo n'enkuba enduulu kibuuka bakulu bekikwatako sibawuliza byayitamu tetubimanyi ennaku yasusse mazima omwana wa Muteesa baabuwe afuuse mmomboze eddala mu nsi ye emikwano gy'ensi tegigendeka ennaku yeefuza abantu mu bibuga n'embyalo gy'empitirira bwe batyo owa Simayiro omuwenda beene eno embeera gy'alimu tesanyusa abantu ne puleesa z'abalinnye batandise okufa ekimugunyu bw'abanga alagye eddala yamuluma abasawo baalagawo abavumuzi amansonyisonyi gassa olugave mufeeyo mwogere emberebezi ebyomunju muno ebyomunyumba bibuuzaani ebyomunju tebitottolwa Kasujjulubinga nsaba otugambe munnaffe osirise nnyo toyogera okuba kusonda ssente tumuwonye mwe mugamba abaganda tumusondere bibuuzaani ebibuuzo byenfuna kaakati bingi omuyimbi wa Kabaka sibiddamu baffe yasuza atya ne bwe yasiibye abakadde n'abato bambuuza omukwano gwa Kabaka mu Buganda mungi ze mbaanukula ntemye omulanga Kabaka bulamu situka taata otaase omusumba w'abalina enkwe endiga zinaasigalawo awatali alunda nze kyekintunuza ng'ekyoloni n'emmere bassebo njirya tegenda kibuuka ebintu by'endaba binkanze Kasujjulubinga asitukayo gy'oli osanga Buganda eneeteeka tuli ku bunkenke ate obutagambwa awo awantu bwe batukutte waluma ayi gwe Katonda w'amawanga saba Mukama omuweeyo chansi ajjanjabibwa suuke bulungi addemu atulambule ng'obwedda wendigwa w'oligwa Kabaka beene wadde bakweganyisa eggwanga. Okay, akatambi ako kabadde kakwebaza makula ge mwatuwa nakola omulimu ogwo okubakakasa nagukola nga bwe nsobola nyiza okuba nagukola bulungi obanga saagukola kubamatiza naye nakolako kyensobola kusa omwongeranga ne mumbuulira era ebirowoozo byammwe kwenja okutambulira. Bwe namaliriza okubanga ntwala amakulu ago mbaleetera obubaka okuva ew'omulangira Kateebe yasanyuka mu byasinga omusanyula mwagula enku. Kaakati ebigambo bino njagala mbyoganayizinge bulungi kubanze byentegeera naye mmanyi oluvannyuma tubitegerera wamu ate ne bye sitegedde mu binsonyiwa. Kabaka yasanyuka nnyo kuba yaŋŋamba ekyali kisinga omukaluubiza kwe kuuma Ekyooto nga kyaka mu byo ebusire eyo ebundeke emabega nalina okugulirayo ebibaati nagula erefu y'enku era okubabuulira emabega eyo naye we nazigula nazirekayo saazijjaayo olw'ensonga nti emabega eri nalina okusooka okuzimbayo ekibaati mwe zinaagenda. Ekyokubiri enku ezo nazaawulamu lwengenda okusooka obbabuulira abamu badde banenya baŋŋamba waliyo abantu abakulu abankubira ngera bwe nakoola abantu abakulu baŋŋamba kankaka kirabika naawe oyagala kumazaawo obuwangwa bwaffe oddira otya ekyoto ky'omutanda waffe n'okiraga mu kamera abatamwagaliza bagenda kukolawo ki. Kamba kakase gye nagenda ebundeke ago masiro abantu mwenna wano wengenda okusinzira obbabuulira ku vidiyo eno nti omulangira Kateebe tasula mu masiro ago agendayo okukola enkola yonna kuba wali yensibuko yaabwe awo si waasula. Emboozi y'olwaleero awo wewali ekinyusi ekikulu era njagala mwetegerezeewo awo si waasula. Agendayo okukola emikolo egimulagirwa mu kutambula eŋŋendo okutuuka mu kifo ekyo kubanga
awe mwalaba yensibuko oba ge masiro gattebandeke byonna bye nayogerera ku ttaka eryo mwabitegeera kakati abasinga nga muŋŋamba asulaawo akola bw'ati leero lwengenda okusookera okukyongera okukikaatiriza nti kya mazima si weewo waakola ki si weewo waasula ng'oggyeko ekyokuba nti ye mulangira Kateebe njagala mukitegeere nti naye alina abaana era naye ayina amaka waasobola okuba nga waateeka omukyala naye ekyo kyenja okwogerako ayina okuba kaakati mu masiro tosobola kukyalizaamu bagenyi bo tosobola kukyalizaamu mukyala tosobola kukyalizaamu baana bo bajja kugoonoona era ekifo kyemwalaba kyekyobuwangwa bonna bwe basibuka nga tinga yatudde mu Bwakateebe yalina okukuma ebyoto ebisobola okukola ku nsonga naye kyembadde njagala okubategeereza mu ekyo nti ate waliwo gyakuma ekyoto kya Kabaka eyo yo nga mmanyiyo bulungi naye sisobola kubalagayo kale abamanyiyo mutegeereyo naye mu bubwe mu bw'ennono alina ekifo eky'enkizo ekyo nga kyekya Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwaffe kyetulowooza nti nno enkwezo abazisoona mugenda kufuna emikisa ndowooza bulowooza sikakasa naye mugenda kufuna enkwezo ezimu twazaawulamu ne tuba ntuzitwala mu kifo eky'enkizo Kabaka gye yakumira n'ebirala byalina okugenderako yali musanyufu yasanyuka kambalagaawo mu katambi bino ne bifaananyi tubalagako bitono bwe mumala okukkiriza ne mugula enku omulangira yasennya enku ezakkiriza ekyoto sinzira ku media choice wano bagamba nti ekyoto kyakumibwa era ekyoto tulinda alizaatisi ezigenda okuva mu nkuma y'emiti egy'enjawulo gye nali siwulirangako nti kyekigenda ku kyoto eno bwe bagikutuma otagala okugikima naye ate ye bw'obeera naye akubulira nti ogwo gwego n'ogwo gwego n'ogwo gwego baba si kugula buguzinku nti ogenda kufumba kawunga nti ogenda kwokya nnyama yo nedda siba mutuyo ekyokusiga okwokya enkoko never emiti giri egikumibwa nange nakakizula mu byobuwangwa ati giba gyajawulo era egyo egy'enjawulo bakulu mu bifaananyi by'embalaga ebyo omulangira yaddamu n'akuma ekyoto twakireka kyaka naffe nga abazzukulu be ffe abakopi abaweereza abalangira naddala omulangira Kabaka Kateebe yatukkiriza naffe ne tuteekako ku nku okusobola okukola enkola yonna kuba wali yensibuko yaabwe naye ekyoto kye twateekako ye yamanyi omuganyulo gwakyo oluvannyuma ekyo yakikuma vidiyo gyembalaga era mubeere basanyufu abaliyo mwenna abamanyi omugaso gw'okukuma ekyoto mu buwangwa waffe abagumanyi kati njogera n'abagumanyi bokka abamanyi omugaso gw'okukuma ekyoto kamukirabeko nga kyaka ekyoto kyekyo kyayaka Kabaka n'addamu n'akikuma n'akiseesa ne gwaka ne kugenderako ebigenderako naye nga mu byo kubigenderako kwalina okugenderako ennyama kwalina okugenderako ebintu eby'enjawulo kanjogereko nnyama neeteekebwako era eyo yaŋŋanya okukola ki ekizibu kiri kimu nti nno twava ewaffe nga tuggyeyo ebibbo twali tulina okubala amakula twali tulowooza bagatwalira mu kaveera bagasiba mu ssanja twakizwa bogere wa Kabaka ate wagendayo ebibbo wagendayo ekita kyo nali kimanyi era nkwebaza nnyo eyatuyambako ne tugula ekita ekita twakigula ne tukitwala ewa Kabaka sitwakipangisa twakigula ku masiro wali ekasubi oludda lw'ekyemmanga awo kubanga ekita kirina ebigenderamu gwe mwenge ate oguba gulagiddwa gwe mwenge si guno ogwati bakiyita batya kotomero onywe nagwo guyina enkola yagwo entuufu ebigambo bino mbinnyonnyola era muli abo bonna ababimanyi kimanyi musanyukira wamu nange ekita ekyo nakyo twakiteekayo ekyoto ne kikumibwa ne kugendako ebiina okugendako ebyo wembalaze so ndi musanyufu nnyo kubanga Kabaka ekyali kimutawaanya mu bw'obuntu emiti mu bw'obuntu ebiduli ebiina okukola ensonga byonna mwatuyambako ne tubigula ate bwe twamala ekuze twatereka kakati ate waliyo ekyoto ekiri munda waliyo ekirala ekitali kino kya wabweru ekiri munda era Kabaka yakkiriza nakyo n'akikuma ndowooza mu mulaba awo yakkiriza nakyo n'atwala emiti egikigendako nakyo n'akikuma ku lw'ensonga z'obuwangwa ku lw'ensonga y'okweraliikira okuli mu Buganda n'okutereera kw'ensonga z'abanyigiriza kakati ekitundu ekyokubiri kibadde kyakubalaga nti ekyoto kyaddamu ne kyaka ebyoto ne byaka ate bwe twava eyo
ku ssaawa ezaalagirwa mu nkola y'obuwangwa Kabaka n'agenda Nakuma ekya Munne atereere era tumwebaza nnyo. Actually singa tekibadde kimwali mpadde n'amakulu agemuwa okumwebaza singa tekibadde ki singa tebubadde bwavu buno nakulabika nga asabiriza buli kaseera mwali mpadde n'amakulu ne mwebaza temumanyi kye yakola abakitegedde mukitegedde so yatwala kweza enjawulo twazisomba nno naziba twazisomba ne tutwala ate ku ky'omutanda sebuufu bwangu wango tabuuka kyukyubbe musota ekyo nakyo ne kikumibwa so mu mbeera eyo kyekibadde ekitundu ekyokubiri ekyokubalaga. Amakulu agamu twagamwanjulira era n'abaako ebigambo byayogera. Mbakakasa vidiyo ne buwanvu wa kyenkana ky'ebintu byonna njagala mbibatere mu vidiyo eno ate mujja kubiraba. Bwe twamaliriza ne tubuuza Kabaka ku nsonga era endala kuba mwalina okuwulira eddoboozi lye. So tugenda kuyingira mu program nga Kabaka ayogera ng'era ababuulira. Ebigambo bye nja bifunza ku lw'ensonga nti nabyo byali biwanvu. Olunaku olwaleero nnyina ekintu kye ŋŋamba ate ngenda kyogeza nnaku njereere. Sijja kukyogeza ssanyu, nja kukyogeza nnaku njereere. Naye twamala ne twogerako ne Kabaka n'abaako ebintu byatubuulira. Kale nga sinaba kubaterako okwogera kwa Kabaka Kateebe kansooke mbeeko bye mbagamba. Kale zino ndowooza na bye nalaba na bye ndowooza bye tulina kukola gwe kitwaliddemu musaasira nkutwaliremu ku lw'okutereeza. Bwe nasooka okujja nakuba omulanga nti amasiro g'ebundeke twalibadde tugakubako ekikomera. Ne wabaawo ankubira n'aŋŋamba nti amasiro ago okubeera bwe gatyo nga tegaliiko kikomera singa gaaliko ekikomera singa ekiri munda baakitwala dda. Okubeera open bwe gatyo ye n'ampa amagezi mu magezi ge nti kyekigakuumye nkusiima wampa endowooza ey'okubiri. Ekigendererwa kyange kankibabuulire. Kabaka Kateebe tavanga ku nnono wabula anyigirizibwa mu kugikola. Baamusuula, baamwerabira, bamukozesa bukozesa lwe baagadde, bamuyisaamu amaaso, n'abo ab'okumwanjo bolowooza nti nnono baali badde bagitegeera n'ekifo baagala kimutwalako. Ebigambo byenjogera ali Emmengo ng'abiwakanya, kola olutambi oluwakanya bino. Muyina Kateebe gwe muteekateeka omulala, emikolo gimuwuuba. Mwagala ono aliko kumusuula olw'okuba mwamubbiramu ne mubba mumubbako ebibye ne mutabiwa bibye. Nsinziira wano Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda okuloopera nti musajjawo bwe mufuga Obwakabaka bwa Buganda Omulangira Kateebe ow'ekitiibwa buli kimu kye walagira bamukolere. Bw'oba walagira bamukolere ebintu 10 baakolako 15, 75 oba 85 baabirya baabimubbako. Ensonga lwaki bamunyigiriza. Takulaba kubanga kyandagaano nti temusisinkana. Naye nsaba ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka oyaze ebintu eby'enkizo ebyogerwako mu ndagaano. Owulire oba Juma Kateebe alina kye yafunako. Musajjawo Omulangira Juma Kateebe munakuwavu nnyo mu mbeera ye ey'obulamu, si gy'oli nga ggwe si mu Buganda. Tanakuwalirangako Buganda era oli ali kikugamba kya bulimba. Tasuulangako nkola ali kikugamba ali baamuwaayidde. Ku kaseera ke nnamulabye awatali kweyagaliza nakwe kwagala nnyo bintu. Yadde n'engatto gy'alinyimamu mu kigere, yadde n'enkola yonna gy'akola musajja bw'atyo. Bayinza okukugamba ensobi z'obuntu ezireetebwa omuntu okubeera omunakuwavu. Naye ezo ensobi ntono okuzibuusa amaaso okukitegeera yeggwe maaso moogi. Omusajja ono Omulangira Kabaka mu bw'obuntu eno gy'ali takomye kubonaabona kyokka naye adaaga. Takomye kudaaga kyokka naye adooba. Waliwo enjawulo y'ebyo ebintu. Okudaaga kukozesa ddoboozi nze bwe ntegeera, kukozesa maloboozi ng'omuntu ayogera ku mbeera ye, okudooba kubeera nga n'eddoboozi talikozeseza naye nga n'embeera gy'alimu ey'obuntu byayogerako. Kaakati kyekyo ekiri awo.
abalina obuyinza eyo tebamufaako. Njagala okutegeeza ekintu kino buli muganda yenna n'alaba vidiyo eno leero okiwulire. Mu ndagaano nga bwe mwakitegeera Kabaka olumala bwe batuula ku Namulondo, Kabaka owaffe Ssaabasajja alina okukubira munno ow'emyoyo olubiri n'alumuwa. Omulangira Kateebe yalina w'abeera e Lubaga. Emboozi eno gye nnyumya kati buli agimanyiiko gigambe munne. Bwe mba nginyumizza bubi ogambe nti oginyumizza bubi naye yeeyo. Kubanga mukwata mpola mbuulirako bitono. Yaŋŋamba ye omulimo gwe omukulu kusirika. Ne kiddamu ekibuuzo kyabo eyankubidde essimu n'oŋŋamba oyo ekimubeeza mu nnaku kubanga obuwangwa bwaffe tabupromotinga. Abalokole bo babuulira enjiri ne bafuna ssente mu bibbo. Lwaki naye tabuulira enjiri yaffe? Mu Bwakateebe omulimo gwe nnamba emu kusirika. Kwe kusirikira ebyama, kwe kusirikira enkola. Kubanga eri mu ye musaayi si ya kizindaalo. Obuwangwa bwaffe buba buli bwe butyo nga kye kyebukuumidde emabega. Bubeere bwe butyo naye kye kibuwangaazizza. So Kateebe tajja kufaanana pasita gundi agenda agambe mumpeeyo ez'ekyemisana, mumpeeyo eza gundi. N'ebyo byennyini bye mwamuwanze nabyogera ate abantu bakyabimuweera ddala. Bwe kiruma kijja mulumira ddala kuba nze sizikiza. Kaakati Ssebo Ssaabasajja Kabaka walagira munno bwe mukulembera Obwakabaka akubibwa olubiri. Yali Lubaga ng'alinawo yiikayo ettaka, ng'alinako ennyumba, ng'alundirako, ng'alina ne waalima emmere. Ajeerimira ajeerire kuba takkirizibwa kukola. Kabaka takola. Ettaka eryo lwali olwo ne bamugoba. Ettaka baali mugobako ne bagamba nti waliwo nnyiniryo alikaayanira era nti nnyini yalyetaaga. Ne bamufuumuula n'agenda. Bwe bamufuumuula bamugamba nti ab'ebitiibwa baagala kuzimbawo essomero. Ewa Kateebe wali abeera e Lubaga. Bamugamba nti vaawo tetwagala kuzimbawo essomero. Sebo tukutegeezaako nti essomero teryazimbibwa. Byenjogera bye nawulira. Emyaka gye nnasobola kubanga nali mbitegeera naye nabiwulidde era nga mbyogera biba si bituufu. Mukole olutambi oluwakanya bino. Bwe bamala omugobawo nti bazimbewo essomero. Essomero tebaalizimba mumanyi ekyabaawo. Bakiyita land grabbing. Olungereza saagadde kyogera mu Luganda. Kifaanana nti obw'ebitiibwa amamba ayisizaamu amaaso. Ekyo kyalifaananya ekigambo bubbi kye sobola bayita. Kati kaneeyambisa eky'Oluzungu ekikubirira land grabbing. Ettaka ne balimugobako. We twogerera we yali waliwo omusumba w'ekitalo yateekawo kyaki. Mukama akankubwa omusumba oyo yakitegeera nti awo waliwo amaanyi ag'enjawulo. Ye n'awummuzaawo ekkanisa. Kati agoba mizimu, agoba misambwa n'ebirala. Ewaali ewa Kateebe. Ne bamugamba nti bagenda muzimbira ennyumba, bagenda mukubira olubiri. Nga Ssaabasajja bwe walagira, kituufu bwe kiba nga si kye walagira, kankubulire ekyakolebwa. Bwe manga nkujjukiza naawe ky'omanyi, era ojja kugamba njogedde mazima. Baagenda eyo mu kaalo, kati nno wakulaakulanyeemu, naye baagenda mu nsiko. Nze we nalabiddewo nga nsiko, nga sisobola nze nakubeerawo. Yesu waliyo ababeerayo, naye ku njiri bagyenjiribamu ne bino byenjogera, sobola byogerera awo, mba nafadda. Bamutwala mu nsiko, ne bagula poloti 65 fuuti 65, ndowooza eringa 3 kuba nakubawo enta ng'ebyettaka nga bwe tugula buno obutaka obutini nalaba. Wali 65 oba nga 35 baana bwe watyo. Tewasukka 5, ziri wansi wa 5. Bw'oba ogenda ewa Kabaka mu lubiri lwalagira okumuzimbira, baagula ka poloti ka fuuti 65 ndowooza 35. Ne bakagula, ne bakazimbamu ekiyumba. Kituukira ddala wano. Kati bw'oba oyambuka ewuwe, waliwo akakubo ka bigere.
Emmotoka esobola okuyitamu naye ng'emipiira gyayo girinnya mu nnimiro z'abantu bwe bati. Osobola okayitamu comfortable, osobola kubanga otambuza bigere akagwe ewuwe. Kaakati gye baamuzimbira eyo bayitawo abantu nga bagenda ku borehole okukima amazzi. Naye bw'oba okoye ng'ositudde ebidomola okuba olutalumu n'otuula ku lubalaza lwa Kabaka lwe lubiri olwo olwamuzimbira olwamuweebwa. Nga bamaze okugulabinga we yali erubaga n'okwagala okuzimba essomero eritagendawo nga waliwo simanya oba kanisa oba yaani simanya nabbi ow'amaanyi agaawa. Ebyo kye baasooka okukola. Natuukayo oluvannyuma lw'okumubuuza nti naye oli wano obeerawo otya? Byonna byonna abiŋŋamba. Abakulu be wasindika omukubira olubiri nga bazimbako ekiyumba. Ndayira aga Katonda mu ggulu nga sirimba nga sirina kigendererwa kirabisa kuba ne yagizimba ennyumba simanyi yaani sina lutalo na muntu yenna njogera ekiriwo ekizakiti kyendabye ne bwe ndiraba ekituufu ekirala nga muŋŋambye bino njogereza bituufu era nakyo nja kyogera nga bwe kiri kuba nze gwe mulimo gwange ngukolanga mulimo. Ekiyumba bwe bakizimba ne bakiteekawo nga bagamba Kateebe nti akigendemu n'abuuza bannaye mu ngobyo we mbadde nnimira wano ŋŋenda kuteekawo yadde omummonde ogumu gwe ŋŋenda okulya. Ne bamugamba tugenda mbu tujja kufunira ewalala wano olw'okuba wali wavuddeyo tusoose ne tukuzimbirako wano nga bwe tuyiiye ewalala. Ne bamugamba beeramu. Buli andaba ku vidiyo eno n'ab'ebitiibwa abaakikolanga mwe muli. Ennyumba gye baazimbira Juma Kateebe oba Juma Kateebe omulangira Kateebe atudde mu kyobwa Kateebe bafuga obwakabaka bwa Buganda. Baagizimba mu nsiko ku fuuti 65 kwa 3 something ezitawera 5 nakubawo nta haiti yange abagimanyi sinene okubawo entanga 4 oba 5 okugwa ku kikomera kya lodge ziringa lodge oba hostel zimuddiridde wali kubanga gye bazimba side zeyo waliyo university. Akakuba akagendayo kalinga buno obukubo footpath akebigere kakokola bobo bumwala bamukyalo obugenda ku luzzi saayagadde ku omuntu yali ngambye nti tulage ennyumba eyo kamba buli lwaki sizibalaze kyali maka agaweereddwayo Ssaabasajja Kabaka bwe njikuba ebifaananyi n'enjibalaga mbanga ayisaamu Kabaka owange amaaso naye nja balagako ebitone ebiri ku nnyumba eyo. Banzikiriza mulimu agikuuma kuba omulangira yagaana okugisulamu after some time lwe bamulimba yavaamu ne gy'abeera ngenda babuulirayo. Ennyumba erabika gwe yagizimba yenna nkubuulira teyasukka mwezi gumu neeyatika olwatika mu siiringi etaalimu musenyu etaalimu seminti gye mwazimba. Ennyumba erimu olunyaafa lusala okuva mu kye mwamuterawo ng'akadiiro ne luyita mu kakuubo ne lukuba akakuubo we mwamuteranga akaalibadde akanaabiro k'omunda ne luyitamu ne lugisalamu wakati. Omusana gwayokya seminti ali ebweru ku lubalaza yenna n'ayatika. Omuntu yenna ayagala okugenda okulaba ennyumba gye bazimbira Juma Kateebe nkubira essimu nkulagirire weeri bajja kukkiriza ogiyingiramu eringa enguudo z'e Kampala seminti wa wansi seminti bye baateekamu w'olinnya we wagwamu kati muli obulaka waliwo omusenyu gulinga gwa white ogulaba kati we batadde seminti oyawulawo ti ono yazibye kino ekiraka yazibizzaawo seminti nga bw'olaba enfudu erina enkindo nga bw'olaba enfudu luguudo ki olw'e Kampala lulimu musobola okumpa suggestion nga bw'olaba nti oli yazimba buli w'olinya nga omukyala bw'anaatambula mu nnyumba n'engatto y'akakondo nga buli w'olinnya wajjawo ekituli. Omulangira Kateebe bwe bamala omusuula eyo mu nnyumba gye baamuzimbira tebaasikawo mazzi kuba eri mu ttale ne balekanga bamugambye nti akwatenga ekidomola agende ku borehole akima amazzi. Abamanye ennono kambabuuzi
ekigambo nantalinnya mu Kateebe mumanyi Akateebe Akateebe mukamanyi mukyebuulirireko nga bwe mbabuulira kye ŋŋamba omulangira Kateebe talina kukima mazzi mu nnono naye ono bwe twali tunyumya nga ntutte ku nnyumba yaŋŋamba nze saalina buzibu kugenda ku bowahoolo kwetikka mazzi naye bowahoolo eri wala okuva weeri mpaka ku nnyumba waliwo nga kilomita 2 bowahoolo eri eno nakiraba kiri awo kikadde bamugamba tebagenda kuteekamu mazzi amazzi agakime ku bowahoolo yennyumba gye bazimbira Juma Kateebe bwe mba nnimba Ssaabasajja Kabaka mu mutwaleyo oba mufune omuntu akyalimu ensa mu Mmengo mu mutumeyo Oweekitiibwa Katikkiro yegwe Kabaka w'ebweru eno mufe genda yoolabe bwe baamaliriza amasannyalaze galinga simanyi bya mita nga bw'olaba ekisaawe goolo emu galinga ku goolo endala nyumba nga bumanyi ekisaawe ky'omupiira galinga agali ku goolo eri omuti we gwakoma ennyumba baamuzimbira tebaateekamu masannyalaze tebaagateekamu bwe yagiyingira n'aŋŋamba yagezaako agibeeremu era mu mbeera eyo n'afuba eri abantu ab'enjawulo be yali alina byakolera nga bamuwaayo kasente ekituufu talina kukola naye alina byalina byakolera ne bamuwaayo kasente akalabirira abaana be n'omukyala n'agamba kateekemu amazzi nateekamu kuba amazzi mwegali oba nagalaba temunkwata bubisi kyajjukira oba mulimu amazzi kanjogere ku masannyalaze n'agula solido ab'ebweru za solido temugimanyi naye mujajjima yeewa ejja amasannyalaze ku mutwe gatwala ku nnyumba n'agula solido ne bamuleetera solido okuva ewali omuti bwewetegereza amasannyalaze agali ku nnyumba eno era ogalaba gayita mu bitooke ne bwaba mwana muto n'abuuka agikwatako ekikakasa nti naye erabika yali ya mbirigo okuleeta n'agula solido ne yeeteramu otusannyalaze yasooka kuteekamu oba butaala bwa sola buno obwa yero bulina kampuni ebugaba ng'ebusasula ku kibanja mpola kati bajja ne babuteekayo nga bw'otasasula tekaaka kwolwo olunaku bw'otabawazaabwe nga kazikira mukamanyi kampuni ebutono kampuni nnene eyamba abantu b'omu kyalo ng'era Kateebe emuyamba obwo bwe yateekamu mpaka lwe yasika otusannyalaze ennaku n'eryoka emulumira eyo ku fuuti 65 baasobola kuzimbawo kayumba ka nkoko waliwo akayumba k'enkoko mulimu obukoko nga 10 nze bwe nasangamu 10 oba buwera buno bwe bawa cyacu naye bakeya takers abalabirizi b'ekifo ekyo be babulundirawo bw'okubawo akayumba akenkana emmotoka entonotono etali fuso mu sayizi eyo oba mu poloti ya muntu mulala ng'ovudde ku nnyumba bw'oti n'okakubawo bw'oti alondiremu enkoko njagala kubuuza mwamuteeka eyo ng'emmere agenda gijjawa ekyokukima amazzi mwatulaga bowahoolo we yalina okujja amazzi n'ekyamasannyalaze era asobola okweyambayamba n'agulayo kasola oba n'akuma ettaala ngeri gyali musajja mukadde amasannyalaze gakajja ndowooza talina kukola ki twatindiga olugendo okuva e Busiro paka gye mwateeka akayumba muyinza okulooza bigambo byange nene mu vidiyo ye mwebiri yabyogerako naye byataateekamu byenjagala okubabuulira ngenda ku kigambo Juma Kateebe asulawa embeera bwe mukaluubirira njagala okubategeeza kyomulangira Kateebe alina abaana baasoma oba tebaasoma siyinza kukikakasa baasomerawa kale no muyina basale mu Mmengo omwo muyina basale ambabuulire omulangira alina abaana abalina n'abazzukulu bwe bamala omuzimbira ekiyumba nga bamugobya eri alina we yadda
naye nze nategeera ensonga lwaki yaddawo okuba waliraanye ekyoto kya munne kyakuma yafunawo akapoloti n'azimbawo ennyumba y'amataffaali kambagereze ennyumba ya Juma Kateebe mwasula bwefaanana kanjibagereze bwefaanana kyembagamba saagirabako bulabi nagituulamu nga ntututta amakula ge twali tumuwadde okumuyambako gatuuse ewaka ne batwaniriza n'eddiiro twatuulamu oluvannyuma wali omunange nalindese amakula ge natwale omukyalo oyo amakula ge wampa era nagavuga ne ngatwalira ab'ewaka kubanga omulangira alina kye yagendako kye ngenda okubabuulira ate nga nkibabuulidde akikoze y'ensonga etwazizaamu akaseera olwaleero lwenkoze vidiyo eno lwakubiri n'ekitutte wiiki namba vidiyo nagikola lwakubiri luwedde ate yatandikirawo emikolo kubanga yali ategedde nti ebyansabibwa ngenda kubireeta. Juma Kateebe wasula yazimba akayumba ka bisenge bina ntegeeza ki waliwo akaddiiro wootuula waliwo n'ekikwalisa akayungu sayidi eno wali ekisenge kye sayidi eno wali ekisenge ky'abaana naye kyalibadde ng'ekisenge ky'abaana kalinga akagalaji ndoza alina essuubi nti olunaku lumu abakopi bali mugulira emmotoka simanyi na bweyingira tusooka kukimenyawo ekiseminti anyway kyalinga nga bw'ozimba nti onayingizaamu eggaali ng'ogisitudde kuba emmotoka tolinawo ogiyisa kakati ekiyumba kiri ku mataffaali si kiseminti yazimba ekiyumba nga bonaazimba ennyumba n'okubako amataffaali n'osaba Katonda akuyamba ogiggale n'agiggaza enzigi z'ebyuma n'osaba Katonda akuwe ogiteekeko ebbaati n'okuba akasolya nteekako ebbaati awo yakoma. Bwe natuula mu ddiiro sayidi wano eri alibadde ng'eddiiro yakubawo emiti gy'akatimba n'ateekawo akatimba kye waligambye nti okola siiringi n'ateekawo akatimba n'akubako ebisenyu temulimu ka siiringi. Ennyumba ya Juma Kateebe mwasula kati oluvannyuma yakiri kye mwamukolera eri ze ensonga nagitegera lwakiri kirya kyayatika mazima singa bagamba genda osule mu nnyumba eri bw'otaba munaku nnyo atalina woosula nange kaakaka sigisulamu enyaafa ezirimu zikakasa bukakasa nti mutenza ggulu earthquake musisi kaaliyitawo kijja kugwa ate naye yakizimba ne yeewaana. Kaakati njagala okubabuulira ebintu byonna bye mbabuulira bye mbagamba mbirina naye mpima akaseera akaki mpima akaseera akatuufu okusobola obbagamba ebintu ebyo nakino nja kupima akaseera akatuufu mbalaga ennyumba yo. Ekiyumba kyasulamu kyeyeezimbira n'abaana be kikyali ku musenyu n'amataffaali ebisenge mbibabuulidde temuli yadde kasiiringi kangende ku fulo. Bw'oyingira mu nnyumba ya Kabaka wansi nga bw'onaazimba ennyumba omusingi n'ogupakiramu ettaka n'olikubakuba bwoti n'oliyiwako amazzi n'olinyiga olw'okuliyitaayitako ebbanga eddene ennyumba wansi ya ttaka temuli yadde akatebe ng'eno gye ntuddemu gambaweereza nze omukopi nyina ne gye ntuulamu okubaweereza. Bw'amala okutuuka eka nga tututa amakula baatutikkula amakula wakati w'omuzaano okukuba kaluulu n'okwebaza ku bintu bye twali tuleese twafissaawo n'ekanyama ke twatwala era nga katonotono ng'oggyeko eyali alina okugenda ku kyoto n'ebirala. Twafissaamu ne kaalita 5 k'omwenge omuganda ke twalina okutwala kubanga ewa Kabaka waasula naye twalina okubaako ke tutwalayo n'amakula ge mwali mutuwadde twafuba okulaba nga agalina okugenda ewaka ewuwe tugatuusa. Kabaka bwe yatuuka n'asikayo ka situulu. Abakazi b'omu Uganda mumanyi buno obutebe bwe mugira buno obutebe bwe mutuulako nga mufumba emmere obwo ba northerners batera okutambuza nga beetise ku mutwe ke katebe
kannannyinimu ewaka era ke yasikayo n'atuula omuzaana n'afusika omukeeka nze kozi oba bampaaki oba natuula ku kuleeti nze natuula ku kikuleeti ndowooza oba kyali kikuleeti senga endagenda ewakatebe natuulako oba kiro kyali kikuleeti kwe natuula oli n'atuula wali ku ttaka ensonga bwe zityo bwe zaatambula awo wasula ajage azajja bali Buganda kakati waliwo omuntu omu yakubira ng'asinziira Buwalabu abaana ba Juma Kateebe ababe abaakula yabasindika kugenda kukola mu biyumba Buwalabu bw'abanga waliwo omwana we njagala okutegeeza nti bino byenkola nwanirira kitiibwa kya famire yo teekako ka message ogambe nti yenze emboozi eno teyaŋŋambibwa Juma Kateebe yaŋŋambibwa muntu ng'asinzirira Buwalabu ti abaana be abawala be yazaala ng'abammwe balabe kankibuuka ekyo manera kyogera ne kankibuuke ng'abammwe bali mu bulamu obulungi ababe yabasindika bakola mu biyumba mu Bawalabu mu mbeera y'ekinaku abeerawo n'obuzzukulu abako bubiri bw'olaba bali abaana weewuunya naye oba tolina ogamba ekyo esweta y'omwana nkanjiwooli awo wabeera bye mbagamba byebyo exactly bwe mmala bibagamba abantu nga mutandika nsaasira nnyo omuntu ayogera ebitamukwatako olentera obbasaasira bannaye mumwagala omuntu anyigirizibwe mpaka lwaligerera mu ttaka kiki munnange abantu bamukubira kasimu namugamba gwe watandise okwogera ne gundi ebyo bitta obwakabaka nti ebyo bye nasooka okwogera mbu bitta obwakabaka toddayo ku Facebook twabirabe ku Facebook erererere ne bamukubira essimu okumusirisa taddamu okwogera nze nno ne bw'ataayogere nze nja bagamba ng'oggyeko eky'abaana bwe ogenda eri ebintu bye mbagamba mbibagamba mpola mbyetegereze kuba mbidownloadinga mu mutwe gwange kimu ku kimu nga bwe nalaba n'amaaso gange mbabuulira awatali kulimba ate emboozi esigale ng'ekwatagana nga sinyiize eyo Juma Kateebe gy'asula nababuulirako wali emabega mwebale nnyo yafunayo ku ssimu etalina mapeesa gakola ki gakuusiira nga luli ekyasooka kaakati kambabuulire ab'ebitiibwa abali emmengo ne bw'abanga Juma Kateebe yabasobya mwe mulina okumusobya simanyi nsobi oba alina ebigambo bye mbagamba kekana akaseera waliwo n'omumbejja omu nga mumbejja wa nkizo yankubira n'angamba gwafaaki oyo k'omulabye linda anti oyagala nnyo okutinkiza naawe ojja mulaba ojja kutegeera lwaki bw'abanga ayina ensobi ze yakola nga gwozimanyi gwe yabiŋŋamba nti otinkiza naye gw'ojja kulaba ekisooka ku bintu byonna byewasooka okunnyumiza ebitundu 5 ku 100 ebyo byali ebituufu ate nga nabyo ennyonnyola nti byaleetebwa mbeera gy'alimu ebirala biwaŋŋamba nakizudde tebyali bituufu oba ali omanyi siituukeyo naye gwe kankuyiteko omulangira Juma Kateebe nga nteezigeeza ab'ebitiibwa abaganda abagundiivu waliwo ebintu ebyamwewuunyisa abaana be bali mu biyumba bakola abamwe balina waliwo ne basale z'obwakabaka bwa Buganda omwana we teyagifunako omuzaana we ayambala bubi alya bubi asula bubi ne bw'oba oyagala kati waliwo abantu amanyi ensi eno ejjudde ebizibu waliwo abantu abaŋŋamba
nyina ekizibu ke nakulabye ne mwami Juma Kateebe bambi anyambe kituufu ayagala okubayamba naye nze enswala okubatwala anaabalabirawa banaye ne mulabako ewuwe mukwata ku ttama nange enswala ne ŋŋamba mazima ddala mwagala okubayamba naye talina mazima wakubalabira ne bw'aba wakubayamba talinaawo bw'otuuka ewakaawe naawe oyinza okwewuunya simanyi oba n'abantu abali wasula bamanyi nti Kabaka omulangira yeyo embeera mwali kati bino bye ngenda okwogera byange ng'omuntu mubonyaabonyeza omusajja oli bwe bibanga ebibatawaanya mubonyaabonyeza bikyababonyaabonya engeri nti tosala musango ku ebyo bitono by'oba omanyi ekyo kankirekere abo bekikwatako njogere n'abantu kiki kye tulina okukola tulina bye tulina okukola bye neesigaliza mutima gwange ng'oyo akitegedde kimbuuze enamba y'essimu ebeerako osobola okupeeza obubaka wa WhatsApp kuba essaawa yonna nze nsinga nnyo actually kukola kiro kuba intaneti ye Uganda muba mukendedde abagiriko teze nkolera ku intaneti eba nnungi nnyo kuba essaawa zonna zoyagala mbuuza kyoyagala bwe sikwata mba ndi mukola video oba mba ndi mukutegeka kuba nze chief editor netegereza nnyo ttiimu yaffe nga tutemaatema ebifaananyi ebyo era nze nteekako omukono ogusembayo tibinyiridde ebyo ebitonotono bye tusobola okubatuusaako naffe bye tweyigiriza okubakolera kaakati embonaabona gyabonyeebonyeemu kambabuuli oli Kabaka mulangira buli kizibu ekikuluma nali n'ekifuba nga nkolerera nnyo mu vidiyo ze yampa ddoozi kijiiko eki bwe mba nkolodde emirundi mingi nkolodde lwakwogera nnyo naye gubadde nga gumu eddagala ebibaluma wonyumyamu naye awulikikanga ti byonna asobola obisolovinga siina bwe mbimusaba nga mazima asula mu kiyumba ekifaanana bwe kityo kati namubuuza nti omulangira tukole tutya tuddire kiri ekiyumba kye baakuzimbira eri tukikubeko ekikomera naŋŋamba munaakuba ku nnyumba eyayatika ekikomera engasa eki bino mbyogeranga muntu kati njagala tuddaabulule Kabaka w'emyoyo tumuddaabulule tumwerabiririre paka Katonda lwali muyita tumwerabiririre ffe ngaffe paka Katonda lwali muyita ekyokubiri bwe muba muweereza obuyambi abamu temwagala buweereza ku simu yange sikinaako obuzibu kuba mweraliikirira nyinza okuba bumuzimpandyandy namusaba ne mugamba abantu bakubire essimu naye wa bigambo bitono buli lwengezaako muteekamu nti gundi akubire essimu nga ŋŋamba lwaki takugamba kyaŋŋamba kyonna kyakugamba nja kimukolera naye nze nakizuula nti mutuufu talina nawe alabira abantu bagamba kubanga ekituufu ayagala okubalaba sibalimbe nti nze mbaggalirayo nti Kabaka yaŋŋanye tagaba namba ya simu ye ayagala okubalaba ne mu vidiyo eyasooka yasoma enamba ye nengisalamu ng'ebinaddaawo saagala bive ku nze naye embeera gyalimu natukoba neneebuzo banakoze ensobi kuba ate bw'aba anyigirizibwa ate kikyakyatya ekisooka ayagala nti singa muba musobodde musondereyo akasente bino birowoozo byange yabiŋŋamba ŋŋamba bw'oba osobola kube yannyumiza nenzigyamu emirowooza yange bw'abanga afunye ewantu ewawera yiika nga 2 asobola naye okulimirawo emmere kuba takyasobola kukola n'emyaka gy'alimu asobola n'okukuŋŋaanyizaayo enkuuze awatali mu kibuga we bazibba n'ebintu ebyo eby'enkizo ebirala asobola obikola singa aba afunye oba yiika emu oba 2 most preferably yiika 3 emu 2 3 wonna wazifunye bino sigamba nti ebyobwa Juma Kateebe mu kitiibwa ekyo
ng'Oweekitiibwa Kasujju yangambye ate kubeerako Juma Kateebe omulala bino mbyogerera ye ng'omuzeeyi akuze nga naye ajja kwetaaga wawummulira. Singa tusobola omugulira yiika 3 yangambye asobola okuteekako olusuku n'aleeta n'abazzukulu be ne bamulimira lumonde n'abeerawo n'alimako n'eddagala n'atandika okubajjanjaba n'ateekako n'enku n'akola n'enkola yonna eyo nno n'abagimanyi bwe mugimanyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri kati ekyobwangu kino sibasabye ab'omutima omulungi mbalagidde nze ng'eyo abakiikiridde. Njagala ensawo za semiiti ngende ensemiiti ng'ennyumba gyasulamu kati. Njagalayo entebe ne bw'oba oyineemu bwetingi kima tompa nkadde. Saagala ate Kabaka mutwalira makula ki siina wenzimba baaba nti ngenda zitwala. Mwizo ga musajja kakati ke yatandise okuzimba amaka kati ayagala ntebe nga bwe nkola video n'embibalaga naye benyinja nakimpadde bw'oba oyagala tujja kitwala bwaba kasato bamukesi kuba nze mbamanyi abamu mwagala nnyo okutta kaliya z'abannammwe oli atandise okukola amawulire ajjeeyo amazima ng'omuyita omutume entebe ng'ogenda oli omukola ekibi nga kaliya ye yonna efa nga bamukyawa. Njagalayo entebe ez'omuddiiro sofa set. Njagalayo ka TV ne bwe basaatettu tainaamu yadde ka TV kwalabira bya Bwakabaka. Kabaka ali ludda ng'ogyeko obukolokolo butono bwe bamuyita n'alinnya booda. Njagalayo ka TV ka saatettu. Njagalayo ka radio ka woofer. Njagalayo ka sola oba nalaba njagalayo ka sola ak'amataala 5 bwe gaba artist 5. Njagalayo akasawo kambiddemu. Njagalayo obusawo bwa semiiti ng'ennyumba yo wabweru. Njagalayo tiles at least anaabire mu nnyumba munda tukoleyo ekinaabiro gy'anaabira mu nnyumba munda tiles bwe ziba zisobose nezisobola okukola eddiiro. Njagalayo obutimba obugenda okubayo ka ceiling mu nnyumba ye y'ebisenge 4. Njagalayo n'omuzimbi anaakolera obwereere nga yetayagala musasula yajja obbabulira nti yazimba. Njagalayo ka radio. Njagalayo ebintu by'omu nnyumba general ebintu by'omu nnyumba wasula. Nkoola ne ku baana baba agenda okuba ebyeyeeyo ting'oggyeko akayumba ke mugezezzaako okuzimba kati naffe tugenda bakwatirako. Njagalayo akatanka k'amazzi kosobola okulega engogo ku nnyumba n'obaako wookateeka. Njagalayo omuntu oba ayinza okusimawo naye watini nnyo bw'oba opaakinzewo emmotoka wajjawo emmotoka emu bwe wati mpozi nga muzipaakinze bwe muti mulayi naye tosobola kukuba livansi n'oyitawo akajja ke yasigazawo bwe kati wabeera tosobola kupaakingawo emmotoka emu oba kale 2 naye nga olina ozipaakinga nga zitunudde gye zaavudde zisobole okuvaayo otherwise bweziteekayo 2 emu eba terina n'ozikiika terina weegira walala. Mu byo eby'obuntu nyina akantu kejagala naye munkubire nkababuulire nyina akantu kejagala kali awo lwakuba kaswazi naye nja kababuulira kakati nga bw'omanyi ebintu ebiri mu maka ge bisobola okugondeza omuntu atakola bulamu mu ntaase mu bimpe. Bino ebintu sibisondera Bwakabaka mbisondera muntu atudde mu kitiibwa ky'obwa Juma Kateebe gwe mwalaba era mbiteekeyo ate mbibagamba wano ku kamera tannabintumako enjongero kikaatiriza nze bwe twatutte ebintu bye mwampadde ne ntuula mu ddiiro ne bampa kikuleeti ne nsimulako n'akatambaala ne ntuula ku kuleeti Kabaka wammwe n'atuula Katebe abakyala be bafumbirako ekyemisana buno obutono banozana bwe batera okutambuza banozana bwe batera nnyo okukola omulimu ogwo mu Kampala abakyala abo abeetikka enjeeyo na biki omuzaana n'atuula ali ku mukeeka bino ebikeeka bimanyi bino ebyazze ebikeeka abasiraamu gye basinza okukozesa ng'emisaalo n'endaba n'obuzzukulu bwe
yabuteera otuliri wali lyali badde ng'eddiiro wali bujjanjabya eddagala liribeerawo wali ebikoola bye n'embiraba kwe kujja njogeremu nammwe ng'oggyeko ebyo mumpe ku magezi engatto empale essaati ennungi ekiteeteeyi eky'omuzaana abaana ewaka baavaawo waliwo obuzzukulu abo sijja boogerako nnyo akasukaali amazzi waliwo yampa olwendo lw'amazzi natwalayo ku mazzi ebintu bwe bityo ekinu omukolerwa eddagala nakyo njagala nja kitwala ekisembayo kyenjagala mumpe enku banaye mumpe enku kirabika bwe yakumye n'obusungu ne buneeyongera kuba buli lunaku lwenzuukuka mpulira nga njagala kukola mulimu ogwo bye tukola bingi kaakati njagalayo omuntu omu agenda okumpangayo ka airtime aka buli mwezi ke bayita corporate mega bonus mega bando bayita paketa corporate mega bando ak'okumuteerangako buli mwezi oza kabeera ka mitwalo 3 njagala omuntu agenda okumumpeerayo ngayo ka transport ak'okugenda ewali ekyoto kya Kabaka kireme kuzikira kuba ekisaawa za 10 abasinga mubeera mwebase ayina essaawa ze ez'enjawulo amanyi n'ebyobuwangwa byenjogira ndowooza mumpe ku comment mugambe musajja byayogera bituufu kuba abalala bayinza okugamba oba omusajja ali ku biki yensonga lwaki nakoowodde abantu abo ebintu ebyo mbyagala mbagirawo esimu yange gye nteekako eyo kwensinzira okukola ekyo kye nnaakolako ate era temunnwanyisa kukola kyenkola kuba wano mu Uganda bw'otandika okubaako ky'okolera omuntu abakulwanyisa abeera bangi nze nga nze neekolerera ku mukutu gwange kuno nina media yange mbeerako n'obulango bw'aba Stone Roofing, Juba Royal Travel, Ssaabakabona aligaweesa n'abantu abampadde bizinensi okwo kwendya kubanga ebirango mulimo gwange bansasula zino programu zenkola nga nzikoze ezo zo mba nzikoledde oyo nandiki newankubadde oli mubbi osobola omuntu bakugambye kabaka w'emyoyo ate obba ebibye mb'osiraanawe onenyaani naye wobeera weekaza nze mwolaba mu mutya muli enze yamulabako ng'alina kyakola nze siyinza kakati mbakakasa mbagamba ebintu ebyo bwe tubikolako embeera yonna ne bwe walibaawo mayengo kyagali mu kabaka w'emyoyo kabaka Kateebe omulangira Kateebe ajja kusobola okukola ensonga bangi ensonga zino nno muzeetuumye naye nga temuzirinaako kakwate abamuyambye nga sinnamulaba nsinzira ku vidiyo eno okubeebaza mwebale nnyo singa aba alinnye ku kabooda nalinnya kaboodako nkuba mulanga nti mukendereze ku bisale ababbaasi bw'aba alina gy'alaga n'akantu ke omusanzi n'akagugu oba bukuubwe bumuteereyo wansi eyo n'abumuwa nga atuuse wakola ki wagenda mwena abantu abali mu Buganda nga mulowooza nti muyina ensibuko Ssaako muyina gye mulaga ate bw'ova mu bw'omuntu olina buko obw'omwoyo gy'olaga kimanye nti eggulu erikolererwa lyoba olina okukolerera ng'okyalina omubiri Katonda gwakuweeramu amaanyi okubaako ky'okyusa so abatakisi ate mwe abatakisi mbagamba temumuggyako ssente mumanyi lwaki mbagamba mumanyi enkola ze mukola ku motoka zammwe ezo zireme kubbibwa aziyinamu engalo mumanyi enkola gye mukola ewali wasinga okugwa obubenje okwetaasa obubenje enkola yammwe mugimanyi mumanyi enkola gye mukola takisi zammwe ezo nga zikoonya abantu enkola eyo ne muyambibwa ne muddamu ne mukola mumanyi enkola gye mukola abatakisi okusobola okuva ku kibaluwa ovuga eyiyo kati mumuvugire bwereere wabaawo wa takisi akitegedde kubira omulangira engalo ez'amaanyi era okitegedde bulungi kigambe ne baalubyanza bwe bamusanganga kuba ekifaananyi kye mukirabye ate ebigambo bye
byalibanga nafunye bitonotono ebiyinza obutaddamu kulabika ntakera. Nsaba mwenna abasobodde okutuwa obuyambi, ennamba y'essimu embeerako wansi awo. Kati kangende mu kwogera kw'omulangira Kateebe. Bwe twamutwalira amakula yasobola okwogerako naffe, naye mu kwogera naffe ebigambo tebyali byaffe, byali byammwe. Ensonga zonna abantu ensonga njagala obbakakasa ensonga zammwe zonna nazoogera. Buli wonkubira essimu mba mpandiika ebintu by'oŋŋambye, naye lwakuba nnyina emmizi, tebiga nti nnyina emmizi mbigambo ebyo kwoyo gwe muba muŋŋambye, era ebintu ebyo nasobola okukola ki okubituusa. Lisiti y'ebyo bye mwaŋŋamba omulangira nabimugamba, era n'enku nazibateerako ewatuufu we yaŋŋamba nti ziteeka oyogere ensonga. Nga tugenda mu kwogerako omulangira okubasiima n'okwongera okukaatiriza ebintu ebyo, katugende mu kwogera ndibalaba omulundi omulala. Kibadde ekitundu kino, mweraba. Bassebo ne bannyabo abatuwuliriza era abatulaba, nina essanyu lingi kulaba ate tiwaliwo ate ekirala ekiriwo. Omulundi ogwasooka najja omukulu yambuuza, bwe tonyiiga saakimuddamu, oba oli awo nyiiga naye n'otosobola kumanya nti nyiize. Nze Katonda yankola bubi, bwe mba nyiize tomanya, ne bwe mba nsanyuse tomanya. Nze omulimu gwange okusirika, naye nga nsobola okukuuma ebintu oba ng'obukadde 5 ku mutwe gwange. Ne bw'oba wakola kino kiŋŋamba nga kibi, nkimira naye ate sikyerabira. Ku mulundi guno kasita mukulu paka yagenda ng'omulanga gumaze okukubibwa, ate akomyewo bulungi, era kyendabako kyekyo kiyinza oba okusekamu, kubanga ku bbanga lyonna akamala mu Bwakabaka nyinza okuba naakasekamu emirundi nga 3. Sigaana kuseka mu bubi, ne waliwo ate ekinsesa. Kati kino omukulu kyakoze kintu kyakwewaayo. Abantu bangi bantuukiridde ne bayita mu ngeri eyo, naye abamaliriza tebalina kibakoze ekyo, kibatuuseeko era nze n'ensirika. Naye kyamukisa mulungi okulaba nti entandikwa eno n'ekyoto kimaze okutandika okwaka. Ekitegeeza tiwaliwo essuubi ery'okumanya byonna ebibuuzo ebibuuzibwa. Wano mu Kiganda bagamba nti omuntu bw'alwala akozesa mu Kiganda ne mu Kizungu. Buli kimu okikozesaako.
tekitegeeza nti oba olwadde mu kizungu tokozesa ekiganda olina okunywa ku ddagala egganda nonywa ku kizungu oba oli awo osobola okukola ki obulamu okuddawo kati ffe eddagala erisooka byoto kwe tutambulira ebirala nebikola ki nebiddirira ekiddirira bwe bubaka obuba bukuddiddwamu nga tewali kulimbibwa bidimbibwa kyoyogera kye bakuddamu naye tojja kugamba nti ojja kubeerawo bubeezi oba onywa eddagala nga tomanyi ki bulwadde kyobukulu kyobula nakatiza omukulu ono tireeta enku tukume emisamba gisituke amayembe gasituke lubaale asituke omanyi bwe nayogera ku lubaale nga bagamba ate musamize nedda bino byaliwo okukusooka omuntu yennyini gwe lubaale gwe muzimu toyinza kwewakana kintu ekyo ng'ate kyoli ebisinza okuleetera abantu obuzibu kwe kwegaana ate bye balina ku mubiri gyabwe n'ogamba emizimu gisudde kati oyinza okusuula omuzimu gwa taatawo oba ogwa jjajjaawo eyakuteeka mu nsi ekitasoboka n'ogamba lubaale musudde omuzimu gwe guzaala lubaale ebyo byonna byabajjajjaffe abaasookawo bijja bikyuka mannya naye ng'ekintu kiri eki kintu kiri kimu ffenna tuli muntu ogwo kaabe lubaale kaabe musamba kagabe mayembe kiba kintu eki kimu naye gwe buli osuulako ekimu nogamba ate kaŋŋende mu kino ekivaamu byebyo abaana bangi bagendebwe naleka nga lubaala musudde so nga ate awaka yaliwo n'agenda bw'atuuka eri ate eno bo basigala babanja ate bagenda naawe bw'oyinza okugamba ŋŋenze nzekka olulinnya ennyonyi booti yakusooka mu kifo oluvaamu booti yasooka okuvaamu kuba tebamuzzaayo oluyingira ennyumba yasooka okugiyingira ogenda okwekanga ng'ate wewali ng'atandika kukutigomya akutigomezaawo wooli wennyini niwe oba otegedde tiewaffe wasigalangayo kino twakolanga bwe tuti twakolanga bwe tuti tekisobola kubanga tekitambula ffe emisamba be bakama baffe gye gyatuteeka mu nsi katonda ye yatonda emisambwa emisambwa ne gizaala negigenda nizaala nga tuli mu myaka 2000 teebereza bajjajjawo bameka ng'okusobola okuba nga oli wano essaawa eyo kitegeeza waliwo abalala abali emabega eyo kyova olaba mu bazungu ate yo wabeerayo bo balina limbo zaabwe tebasobola kuziika muntu bbali bamuziika mu limbo kitegeeza kyekiggwa kyabwe mwe bateeka emizimu gyabwe naye gwe ebibyo oli eyo ogenda okugira nti ebijja babisenda kati oba onookola otya ennyumba yammwe ey'abajjajjaabo abamu bagayita masabu baagokya
embugo zewalekamu abalongo zonna nga babyokya abalongo be basookerwako be basiba ate be basumulula tukitegeeza nti oli eyo tosobola kukola bintu byo kubanga lubaala ali naawe mu mwoyo mu mubiri teekawo akabbo sabiramu gula enanansi gisala ogiteekaawo eno ya jjajja wange oba jjajja wange ndabula baabo bakozesa jjajja ndabula akozesa bibala gula otwenge tuteekaawo batu whisky otutwajjembe erinwanirira buli kimu ng'okitegeka ekitegeeza nti oli musamize okuuma bwa jjajjaabo kubanga era mpulidde ngu waliwo ebimu byokonyeeko tibali ebyo babonaabona bakomyewo emitima gyabwe ng'olwaliwo bwe tukumye ekyoto kino buli awulidde buli atodde kyatodde asabire okwo bajjajja bange mwenna ntodde kino munyambe mirimu tegikyaliwo bulwadde bunnuma ekyo kyekiweebwayo kyenkoze eki kyempaddeyo nga musaba tokoowa kusaba kuba naffe tetukoowa gwe tukuuma wuno ali muno yaserera dda bajjajja ne bamukuuma naffe tuli okwo kwe tutandikira tukuuma ate kyotomanyi ng'ate weekiri kasita okkiriza tosobola butawangula buli wekkirizaamu ekintu olikyasobola kugamba embugo zisuule ng'ate embugo lwe lugoye lwe baasooka okukola tewali yali akoze elugoye mulala baalukola mu muti lwe lusinga n'obulungi abazungu lwe basinga okwagala kati ate gwe ng'olwokya kati oba okola ebintu ebyo biteeke bulungi bitegeke bw'oba ogenda biteeke mu keesi ey'ekyuma bisibeeko so togamba muntu nti byokye olw'okuba eri ofunye sente zigwamu dakika ki kino ekyobulwadde era ntandise okulwana ng'ate sirekeranga okulwana naye buli omumpa amaanyi enkozi leese ngenda kulya kananansa omuliro nga gundi bubi nywe kutuzzi nyambala ekkanzu nga nkola n'amaanyi naye tosobola kukola nga tolina kyolya gava mu kulya mazima akanyamuleese n'amalusu gajula kunjika nga maye oba maladde okwogera ngamba omwana nti teekayo wali tugireko gwe mutima omulungi omuganda gwe yakolanga n'amanya mukama we kantwaliko mukama wange kuba ye takola alina omulimu gwankolera abambejja baabo basula bano baana bato baabo nabagamba temulajje mujja kulaga gakuleme kubeera wano okuma ebyoto bya jjajjawo ate taata omusajja nemugamba omusajja muveeko kasita ozadde ku baana naye gwe beera ku mulimu gwani gwa mukamaawo kuba bwe otobeerewo ate abantu bajja kwonoona bwonoona kibula empewo zikwate abaana abato ekiri mu nsi kati tokimanyi pewo ne zikwata omwana kate bwe kati nekatandika okuyuula okabuuza jjajja gundi
jajja nakalinyeeko wa myaka nga 10 anti mwe mwagaana bwe ndikutta ndikwata mulala olwolugero gwoba ogaanye kankwata ono omuto gwe oyagala ennyo ensonga ezo zenkulu era nkubiriza bonna abadde basudde ebyobuwangwa obuwangwa si kusamira kukuuma bintu byabajjajjaabo singa tunagenda nga tubikuuma buli muntu ajja kuba ali bulungi era nze siyinza kuwa amagezi nti kati omuntu amizajjajjange nti samira oyinza okuba teweetagisa kusamira oyinza okuba teweetaaga ate kugenda kubibwa nsaasi nga golina kuteekawo buteesi makula mukibbo nosaba oba ejjembe oba linywa mwenge nga linywa ku twenge nga gwe weesirikira nkyanga ogenda mu kyakiyo ng'osoma naye ngaebintu byotukoze eki tubisudde si wa muntu magezi nti yokyalubaali okujjako muddaabiriza eddagala erisookerwako eddagala eddala kumbuuza kati nkoze ntya nga nkubuulira kyemmanyi bwe kigaana era nga mbuuza abamanyi abansingako olw'ensonga nti tulinamu abasamize ne tubeeramu n'abasawo nga baganda abeeyita abaganda basawo baganda ne tubaamu n'abasamize omusawo tasobola kutuula mu muliro ng'ogwo bwe tugukumye naye ate omusamize nempewo zanninye sigulaba namunyiza obaga mukumye mutono ng'essaawa etuze ndi yakutuula mu muliro bakayita kasera abantu balimba nnyo bannaabwe mbu basawo manyi basamize mugambe tuulako mu muliro awo buli okombulya ebigambo teekamu akasimu kaleete nti kaako kakombe olyoka ombulya ekituufu kyoŋŋamba nti ndi kino ebyo byonna byaggwawo bantu tebakyalina busera bakola bukozi olugira oli ng'akola sabuli ng'ateekamu bugogo musawo muganda ng'akusaba miliyoni omanyi ab'ebweru bubaagala nnyo oli bwamugamba ssente nnyingi olwagamba nti oyo akola mazima naye ng'abedda bo baabeeranga awo ne bwoba otaddewo kyo kati essanyu lye tulina otandise n'oleeta ekiriwo kyosobodde n'abala kwe banaalabira era ne wa Katonda oliwulirwa omusajja yalwana n'akola kino ninga abala bwe bali abakusinga ssente ng'obwongo bwo kye bukugambye osangawo Katonda mwoyo akugamba muligaggawalira byebyange tweyanziza nnyo mulangira ebintu ebibadde bitubobbya omutwe naddala ensonga y'okutabiikiriza
obuwangwa n'oli okugamba nti ebyo bya busamize kale ekitubuulidde lunye nti ne bw'osituka okulinnya ennyonyi oyo yakusooka mu ntebe kati ate bajja ne basinziira eyo era wano nkuleetera obubaka okuva eri bannayuganda abali mu kyondo kya Buwalabu abasinga bakajja bagendeyo bakizuule nti n'abaliyo bagenda mu bifo byabwe eby'obuwangwa bo baali bamanyi nti eddiini eno eyava mu Bawalabu nti oba bo tebakola mikolo naye abasobodde batugamba nti bano bo babaayo n'ennaku zibagamba nti ze zino. Tuyina bannaffe ababeera mu Bungereza eyo bo balina n'ebifo bye bamanyi ab'ennyumba ennangira z'Abangereza eya Queen gye bagenda ne batuukiriza era nga omumbejja owawano yagamba nti ekigambo ekyakwata ku bantu nti Queen anonanga kye Buganda. Mu bigambo ebyo bye bigambo ebitonotono bye nnonzeeyo mu byongera okundaga nti waliwo abamanyi n'ababadde tebamanyi, waliwo abalaba n'ababibuusa amaaso naye nga bonna balaba. Nja kusaba abantu basaba obuyambi okuva gy'oli era nga mbakiikiridde kubanga bwewanzikiriza okujja sibanyooma nti bampisaamu amaaso bagamba olaba yakkiriza ono ate ffe ebintu by'omanyi ebitawaanya obulamu bw'omuntu. Nsaba ekigambo kino nkyogere nga naawe wooli baleme kugamba nti nakiteekawo. Wangamba omulundi oguwedde nti abantu abo nga bwe nakutuukirira n'ozikiriza nabo basobola okutuukirira. Nze nno nenkweraliikirirako simanyi oba kyali kibi neŋŋamba bonna bwe banajja ne bajja butereevu oba mulimu ababi naye nkwanjulira nti ng'oggyeko nze azze wano bantu bangi okwetooloola ensi baali agadde obawabule, baali agadde okwebuuza, baali agadde okutegeera enkola, baali agadde okutereera era ku kigambo kyo kwe banakkakkanira nti singa baba bakufunye onaabayamba. Ekisembayo abamu badde bansaba kujja okukulaba naye enteekateeka eyandeeta yali y'amawulire. Enteekateeka eyandeeta teyali nteeketeeke official naye kyanneewuunyisa nange bwewanzikiriza okukulaba. Mu lukyalo olwokubiri mu kwanjula amakula n'abo abagantisse nange ge neetisse ku lwange babadde bambuuza nti tumulabyewa tutwaleeyo gy'abeera. Mazima nabagambye talina lubiri mpozi nga mugamba muntu ye namulabako naye bwe muŋŋamba ekifo nti olubiri lwe luliwa. N'abasinga amakula tebayagadde ga nti Kabaga nfe tubuulireyo kale tugendeyo. Njagala okutegeeza abantu nti nze nakitagaalako nti nno obweyamo bw'okkuwa olubiri tebunnabaawo era teruliiwo. Ku bigambo byo simanyi oba onaabiŋŋamba oba osobola okubibategeeza naye nga nze nafunyemu ekirowoozo nti be nawulidde banjogerera mu mutwe abantu abangi abankubidde essimu nga baŋŋamba tubuulireyo
oluusi abamu nenzijako nabujja essimu nga nnemereddwa okubagamba kubanga nali siina kyakukola kyakubagamba. Ndowooza olubiri ne bwe lutabaawo ne lwa lwakeerewa ne bw'abanga mwoyo teyakka kuba alina ddukuwa tekimenya mateeka ffe kwekunga ne tubaako we tukusanga otuyambe nga wansi wa guidance nga wansi wa kulambikibwa gw'otulambise nti awo ebigambo ebyo omulangira sibirinaako bujulizi nti naabikola oba naabikulemberamu naye nnyina omutima munze ogugamba nti nnyinza okubisobola era sirinaawo mulimo gugenda kunsasuza kawumbi kazimba lubiri sirinaawo nteekateeka amazima nkubuulira naye nkusaba onjogerere eri abo oba abandimu oba balina okunnambika kubanze kyendowooza nti waalifunye olubiri oba luvudde mu nze oba mu bantu obukadde oba mu bannayuganda okwetolola naffe we tukusanga nti weewano ebigambo ebyo ekyokuyamba abantu ekyokubatta bakulabe abasobodde okulaba nti nze nakulabye n'ekikyo muntuukirira gye tukutuukiriramu etali yange w'amawulire kuba yange y'amawulire mpita mwono noono n'enkola eyange n'ensakako gensase n'enjogerako byenjogedde n'ensirikira byensirikidde naye waliwo ab'ebizibu nga bo si b'amawulire enkola eyaabwe yalibadde etya era n'enkola y'olubiri bw'ogisiima otukkiriza tugiteeseeko ebyo nno bye naabagamba nga nzizeeyo bwe banaddamu okumbuuza ye Kabaka kwekyo waliwo abantu kambayita abaweereza nyinza okutuma genda onkolere kino nokikolanga bw'oyagadde waliwo ennyumba oba amaka Ssaabasajja yali ayalagidde banzimbire amaka ago nebagazimba weegali awo waliwo weegali awo waliwo weegali kati amaka ago gansobera waawe bagazimba weesudde kati waliwo ensiko oba ekibirabira kati bagenze bagulaagulawo naye nga ne bwakubeerawo bwe tosobola kukola ki kugenda kubeerawo yase ne bamugamba ennyumba emazeewo okutitimbera bwe ssente bw'ogirabako okuba n'enduulu maka ki omuntu omukulu ng'oyo n'agamba nti amaka mugazimbira omuntu n'ototeekawo wadde mazzi n'ototeekawo wadde masannyalaze kati emyaka ejjange nkyasobola okukima ekidomola mu mayiro 2 nkyakisobola munda naye erifaanana bwetyo teriiko lujja kati emmotoka zo zino kankata mbanga muzze kunyanjulira kangezo oli muwala wange azze kwanjula wajaawo emmotoka ezi biri otewali lujja ekiraala ono okizimbawa mazima kyokka ennyumba ate neggwera mu poloti neggwayo bwe
ne bagikubako awo ekikomera ositeero byebimu ku bya saanyiga kubanga oli yabalagira saanyigira oli yabalagira nibaŋŋamba ennyumba tugenda gitereeza ne basooka baŋŋamba giyingire nga sirina wadde ekintu neki so nga ate nalina ebintu byange waliwo nasooka okubeera erubaga awo n'omululu gw'abantu olwokubanza ekifo nakikuuma ekanamba ne bagijjawo amaka ne bagajjawo nalinako ente zennude enzungu mbuzi olusuku kati omuntu nomutwala mu fuuti 6 ng'olinga amututte mu ntaana omuntu eyali yerimira emmere ye eyali yerundira ebisolo bye amazzi nali mmaze okugasima erubaga awo ne bwogendako ekyewunyisa ate tebazimbawo ate bwabalema ate bateekawo kyaki olwokuba oli yamanya waliwo amaanyi omusajja oli omunaggana gundi gwakozesa kapande gebateekawo kyaki akafaako konna akaaliga wetwabeera kwali kumpi ekanamba olwokuba nze nali nkikumye ekintu nga kuliko olusuku kuliko ente kuliko embuzi kuliko enkoko n'emiti gyamu nga mwegiri egy'obuwangwa wasulawo engo wasulawo biki bisobola nakugamba ebyonna nebiggwawo kati omutima ogujjawa ogugamba nti ogenda webake mu nyumba eri nga n'ebintu byo byonna babiwumula kwaliko amayumba agapangisa byonna nebakuba nebakulukuta saanyiga era saaloopa obudomu wambuuza gwe tonyiiga mazima ngera babyomuna mulangira nga wali olima kati nyiigire kabaka nyiigira nga wali okwata oli bwe twasika ate kati omunyiige kikwasa n'ensonyiga okugamba muntu ate abaakuta ebintu bebaniwe batinewe enyumba weeri era bwoba oyagala nja gikutwalako ogirabe nyumba tekuli kikomera ababbi baali wali nga balinga nagisulamu omwezi ogwo gambe balinga abakwejjako obwejje gwawo tonyiiga ogiganga ogibeeramu nze kyenava nkubuuza luli nti gwe tonyiiga kuba singa yali nze simanyi anti gwe toli mufuzi omufuzi tanyiiga eyatondebwa nti mufuzi tanyiiga bwanga oliwonyeko oyinza n'okutta abantu kati nga bankolebwa noyinza okubatta anti baganyizeta omaanyi goba nago osobola okukola kyonna kyoyagala ate n'abantu bamanyi bwenjogera balina omukisa ondeese nenjogera ne bawulira bantu bamanyi ddoboozi lyange gundi kate bayogera bwati ne batandika okulinnyirira omuntu n'ebyo ekibuuzo ekibabuuziza ennyumba weeri erina ebyetaagisa omuntu okubeerawo ekikomera
wenobulwako n'akakabata akugamba onteekemu engoye era awuliranda ati nga bw'ozimba ekintu natya n'okutya olw'ensonga ekintu kye bazimbye nga tebagambye nti tukizimba bwe mutabaamu semiti abazimba ennaku zino babbi omanyi semiti yenna batamuteekamu muba muli omwo mwebase nekikubuutikira wamma nasooka negitya bwekikubuutikira tomanyi ani yakonsitracti nga okuzimba tomanyi bateekamu semiti ki olwokuba abazimba enyuma ngwenda oyingira wakiri nsula ku ttale ensi yonna nemala okulaba ekintu ekyo negenda nebatakulako ku gundi nga semiti mwali ekyebuza semiti gwe bateekamu ono wokutako ono bateekamu ati luno lusemiti lwonna lwavembuka kati ogambira nti ekiri mu mbirizi kirungi naye bweyogedde kituufu olwo bwekimbuutikira n'abaana bange sebo ndina abaana naye bakizimba tebakugambye tebaŋŋamba nako ssente enkumu nyingi ennyo bazirya simanyi oba bazizetunulira kiriwo abakola pulaani eyo waliyo bakire bakola kirungi kyeŋŋamba kyekyo wamma kyendowooza buli kintu kyonna tugenda kukolera ninga muzibe munateeramu kuteereza ntateereza ati ogira olindaku ensi yonna etambulira kati kuteereza lwaki onteeka kukuli omulembe omukadde oba oyagala nze mbereko ogwo omulembe leka abaana bange batambulire ku gundi kuteirozi nabo babale nti taata waffe yasika naye bitaliiko pulaani naye wo ewabalibwa n'ekitundu olwogenze ku kibira opimiddwako kino tekyetaaga kwogerera kuba bwe tunayogera tujja kumala ssaawa olina emmotoka ojja kuvuga wali bugema si wala olabe nti ddala wano bannayo omuntu yali asobola okulimirawo lumonde nogamba omukazi batusudde wano gunaawo lumonde gomuwoko oba waliwo batadde ekyoto wenatukuma ekyoto neyanza olukyala luno nebaza Kabaka okukkiriza amakula gano agasobose kakati embeera yonna nga bwe mugiwulidde abantu babadde beebuuza abagamba bannange Kabaka twamulabye mazima twamulabye twongera okubasaba okukuuma ennono twongera okubasaba okutegeera ennono n'obuwangwa bwammwe twongera okubasaba okutuduukirira bwe tuliba tubasabye kubanga kino kyekikuuma ewammwe bye baayokya obuwangwa ate Kabaka tabasinjikiriza nti mwe mugende musamire mugende mukole bwe muti ekigambo nkiwulidde atugambye nti osobola okugenda n'oyogera ne Katonda wo n'oyogera ne Katonda wo bulungi nnyo tweyanziza bwe tuli batuweereddwa omukisa omulala n'ebirowoozo bye mulituwa nabyo tujja bituusa nga bwe tukoze omulundi guno
ate si buli kaseera nti tunadda, ate si buli kaseera nti tunaaba tuweebwa omukisa gwe gumu. Kyova olaba buli gwe tufuna tugukozesa. Embuuza bye neetaaga okubuuza byo bye nazze nabyo, mwongere okumpa ebirala nja kubituusa. Ate era n'ababuulira nze bwe naagendawo, kubanga nange mbadde njiga buyizi ensonga, kale nja kugendawo ndabe neetegerezera nja kubabuulira kuba kyendaba nga bwe kiri ate era ne tulaba. Wano mujja kuvaako ku vidiyo nyongere okunyumyamu emboozi ey'akafubo n'omulangira, nange njogereyo ebyange ate nayogera byammwe byokka. Nange nnyina emboozi yenjagala omugamba eyandeese. Tubasiibudde mweraba.